Muchala, mwanyinaze, don't beg for love. Don't. Banange ensi ebitutwala bingi bye tulina okukwasaganya bingi bwe tubanga ne mu bye tulina okukola ebikulu ebitutwalira obudde obungi ebitutwalira sente ennyingi nga mwe mulina okwegayirira omukwano begging naye nga gw'obeginga yakuwasizza nkutidde nkwanirizaako mu show ey'olwaleero. Nze Sozimo ku YouTube channel eno okubeerako love stories. Tuze n'ekitundu kya Sister Ara ekisembayo njala kwebaza okutambula nange. So nga ate later tujja kubeera ne story ekitundu ekyokusatu ekya Mama Maria ow'Emasajja ayina ebimwokya ayina ebitalinda manyi nti ojja kubyetaaga okubiwulira mu love story y'ekitundu ekyokusatu. Njala okwebaza Katonda akunjagalire n'akunkumira okutuusa kakati ng'okyassa omukogo obulamu eri bannaffe Abakristu. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi ennaku zonna ate nno z'embeera ze naye tusabe nnyo bw'anaasikutula obusungu bwe kubanga abaabulozaako bimusomyeko baakifuba bakizza munda kale Mukama atusaasire. To my Muslim community, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wonna wosinzire kubanga olaba show eno nkwagala nnyo nkwenyumirizaamu nebaza Katonda olw'obulamu bwange n'olw'obulamu bwo. Okubeera ng'oli mulamu kyamaanyi. Olwaleero waliwo bagenda oziika toli mwabo. Ebirwadde ebibaluma bibalumidde ennaku bbiri. Gwe ekirwadde kyafuuka kikyo. Lumbe lwange myaka 10 ekirwadde kye kimu. Tolabanga Katonda akwagadde. Nsaba onzikirize tutandike n'ekiggula luggi. Ebigambo bino biva eri omukyala omufumbo nga bigenda eri omwana w'obuwala ateekateeka okuyingira serious relationship. Don't beg for love. Don't beg them to see you. And finally, if it doesn't work out, leave. Get me and get me right. Ebigambo bino bya mukyala mufumbo ng'abyolekeza omwana ow'obuwala ayingira serious relationship. Bwe njogera ku serious relationship ewunzika Katonda bw'aba abasaasidde ewunzika mu legalizinze omukwano gwammwe nga muli mwami n'omukyala abagatte. Agambye nti bw'obanga oli mu kkuba eriyingira mu nsi y'abafumbo, please don't beg for love, don't beg them to see you, and finally, if it doesn't work out, leave. Njagala okwokwesesa ekigambo leave. Weta, kite. Kite oba okyalina omukisa ogw'okukita. Abagezezaako okuva mu bufumbo, abavudde mu bufumbo obw'empeta bayinza okukuweera obujulizi. You don't get out easily. Si kyangu kutunda mwoyo ng'enkoko emira ensanafu anti egimira egikutte. Bw'obanga olina omukisa nga tebinnagenda wala ng'obiraba tebigatta, leave. Mukama akusaasire obeere mu relationship nga si relationship nti bakugjamu empale webisinga obutakolera makulu. Gena olosirika bwoti natugamba twagala otubalira abakakwambula. Nogamba Muzaffaru munzije mu bintu byammwe ebyo. Ng'ennamba eyogerekeka. Beera mu relationship abiri. Ng'ekinene nnyo relationships 3. Ekinene nnyo ngambe ekinene nnyo nga relationships 3 be basajja abakugjeemu ku mpale. Naye n'obeera mu n'obala relationships abiri. Ate nga toli malaya nti weetunda ng'ogwa mu mukwano. Gamba munno nti ng'agwa mu mukwano. Ng'ogwa mu mukwano Mubanga oyine emyaka 25 wakabeera ne relationships 2. Ku relationships 2 abasajja 19 n'ekitundu
bonna bakwambula empale. Waliwo ebintu ebimu byengamba nti oba it is bad but it wouldn't sound that weird or too much. Too much nedda kiba too much. But it wouldn't make those big story. The big stories, the breaking news, the lead stories ngabadde musajja. Tolaba manga tutyanye bwe tusanga omukazi gwe bakwatidde mu bubbi. Golanga kyewunyisa nnyo bwe tusanga omusajja gwe batuuzizaamu bigambo nti agenda atokomoka omugamba, agenda atema ebigambo. Golanga kyewunyisa. Naye gwe tolabanga si kirungi, si kyakwenyumiriza, kyabwewusa, naye tetwewuunye nnyo nga tululi omusajja anyumya relationships abiri. Abawala abiri beyaka. Era kwegamba era bebo kwegamba bo tebatusurprisingako era bakola bibasuubirwamu. Mwana agamba nze mbadde mu relationships abiri. Olina amubuuza nti abiri kiki otegeeza relationships? Nego abasajja abankwanye ne mbaagala. N'akikozesa kini ne mbaagala. Abiri. Namubuuza olina emyaka emeka kati we twogerera? Kambale. Ndowooza mu October ngenda kubanga mpeza emyaka 22. N'okyuka n'otunuulira munno ne mubanga mwogedde naye nga temwasamiza kamwe naye nga kyemwebuuza kyowulidde kyempulidde olina kukola ati. Namugamba nti genda mu maaso lw'omushana. Akugambye kyembadde njogerako okwelaborating ekyo nti beera mu relationships. Kwana mingi weesige mitono naye abamu mukikwata bubi. Buli akukwana mwaba abangi bw'atamala kutuuka mu byenda aba takwanye. Kati ekyo kyekibi. So bwe tugamba nti don't beg for love. Mukimanyi nti by default abasajja balina okwagala abakazi okusinga abakazi okwagala abasajja. Now if you're begging for his love, if you have to beg for him to see you, he has not even married you, how is it going to be you guys when you settle in the same roof? Nakugamba, finally, if it doesn't work out, leave. Waliwo abali mu relationship nga temena zivisaamu bigere ng'olina kutumya owa boda wo ng'olina akanamba omugambe ajja kunone atojja munnyonnyola ajja kutwala nga musimbudde muvuze eddakiika 10 naye nga weetegula kibabu kya relationship. If it doesn't work out, sweetheart, leave ng'obudde bukyali. Leave ng'obudde bukyali. Kubanga tukizudde poloti bakugamba ya $3,000,000. Wakasasulako $3,000,000 just ebadde nga commitment fee. Ozudde emigozo bano ku ttaka. Oli musiru okugenda nga oyongereyo ssente. Ate byozudde bikwatikako. Va ku batakwagaliza omanyi mu byawule olwo baba batakwagaliza. Bino byenjogerako si bya real estate naye njogera ku bya relationship. Ozudde. Kanatenga kyentegeeza omulenzi omuzuddemu emigozo bano ng'atojja weetega oti oreceiving akufunyisa olubuto baakuloga akatawaano. If it doesn't work out, leave. Full stop. Remember, Dembelio. Nze Beatrice okuva mu Dembelio Properties and Associates tusangibwa wano ku Modern Havana Complex ku Lubaga Kabus Road. Wano ku Dembelio Properties tutunda n'okugula amataka mu bifo byonna ebyenjawulo mu Uganda. Ebirungi omanyi twagala nnyo ebirungi nga bw'omanyi for quality and trust. Twagala nnyo quality. Ebintu ebyo tubikolako tukola nnyo ku quality n'amazima obwerufu. Ekirala tupunta amataka tusurveyinga. Tobeereyo nga tomanyi bugazi bwa ttaka bw'oli kuba bw'oyagala ogula tusurveyinga. Era bakasoma baffe abalungi naddala batunoonyezza mu field eyo y'okusurveyinga tubeebaza nnyo. N'abawulira omulanga gwange luli ngamba gamba nti temugula wantu nga temusoose kupimawo. Bambi muntuukiridde bangi mupimya amataka n'abalala bapromisinga. N'ensonga endala gye nnakkatirizaako ey'ekyapa okukyusa ebyapa. Banne tukyusa tugoba ne ku byapa okukyusa ebyapa okola subdivision. Abasinga oyinza oba tuyagala just kola transfer oyagala kola subdivision oyagala kusala byapa bye bya estate byonna tubikola. Ekirala kye tukola tuzimba amayumba. Gwe wenna alina ekiroto ky'ennyumba yo tobonaabona. Tofa nnaku nti ate nze Uganda sina gwe mmanyiyo, ate nze famire nagivaako yonna, ate nze mbeera bize ndi Uganda naye mba bize site nsobola girambula weekend yokka. Twekwate ate kati twabafunirayo n'enkola empya ku site zammwe tubateerayo kamera. Obeera ku mulimu gwo
ng'oguza bakasitoma wookeberako bw'olaba omulimu gwo nga gugenda mu maaso n'oddamu amaanyi agakola buli lw'oba ng'okola n'otunulayo n'olaba nga sayiti etambula nawe n'oddamu amaanyi agakola ki tetukyali ebyo kuba stressinga ate bannanga bazimbi simanyi oba bazze oba leero baakoze kamera zibeerayo nga ziri connected ku simu yo naawe omulimu gwo nga bw'ogulabako banaye temula nti era gawe tubagambye quality tebikyalinga byeri kwegoba n'abazimbi ate nakoze ate sikoze tugoba ku letters of administration bannange bangi mubonaabona n'okugoba ku letters of administration banaye mutunoonyeeko tugenda kubayambako okugoba ku letters of administration temubeere eyo kwekubagiza mwate taata waffe yafa yatulekera ebyobugagga abafamire emikwano babitunze abaali bakwano b'abazadde baffe batunda ebintu by'abazadde baffe nga bavudde mulamu bw'ensi eno tubeere eyo kwekubagiza jangu tukuyambeko bigobako kasitooba nga toyise baganda bo mabega naawe kennyini tojja ng'oyagala kufeera famire yo era nja kukubuuza era nja kutuma baganda bo nja kutuma buli gwe kikwatako kubanga etuba tukuba ku letters zino si nze azigaba era sikugambye nti ngenda kukuwa letters of administration saagala ove ewuwe waka ng'odduka misinde ku ddembero ogambe mukyala ddembero yagambye agenda kutuwa letters mukwano ngambye nkuyambako zigoba naye tulina okuyita mu mitendera gyonna nga bwe bagirambika paka kooti weesalawo nti kati ddala tusaanidde okutuweebwa letters emitendera gyonna tetugenda gibuuka tova eri ng'odduka misinde nti nze kasita nina ssente zange bajja zigobako mukwano bw'oba tolina bwerufu mu bye nkubuuza na mitendera gyonna sigenda zigoberako. Ebigambo bino bigambo eby'omwami omufumbo ng'abyolekeza omwana ow'obulenzi ateekateeka okuyingira relationship eziri serious ziwunzika zigenze mu bufumbo agamba bw'ati don't marry a woman that is in competition with you. Don't marry a woman that is nkisoma nga bwe kiri don't marry a woman that is in competition with you. Eriyo abafumbo olwaleero abajja emboozi nga bazinyomya nga babyogera ng'omusajja avuganya omukazi baawe nga bali mu competition ate competition etali healthy embi ennyo. Competition ogenda ogamba nti wait abaagala nabakola batya competition. Eriyo omusajja nga okuvuganya kusukka ne kuyingiramu n'obujja tayagala mukazi kubaako kye yeekolera tayagala ayina waayagala omukuumira nga amulinnyako bulungi. Omukyala aba aluyerwanako kubaako nga ye yennyini ya blackmailing. Temuli abaami abasudde bizinesi z'abakyala ng'agamba alina bbeera wansi. N'osanga omwana ow'obuwala ng'omusajja buli kyalina ateeka okuba nakyo. Osanga girlfriend ng'agamba babe okwata iPhone 14 Pro Max nze mbeera ntya ku 11 ng'omuwala ayagala babeere nakyo ekimu. Omusajja bw'agula olugoye teeka n'omukazi alina omugulira. Omusajja bw'akola kino teeka. Weegomba nga tolozezza ku relationship eyo bannange tama. Temuulyangako abakazi oyo genda gasozi. Eriyo omukazi ayinza obutaagaliza musajja we kugenda mu maaso. Mukwano osabanga Katonda n'ekitatuuka mu nnyumba yo. Towulirangako omukazi aloga omwana we. Tokiwulirangako omukazi nnyina ng'aloga omwana amufuuyira emmindi agende ng'azunga ng'awunnuna ng'empuuna malungu bw'akuba ku mabeere ate si yamuyonsa bw'akuba ku mabeere abulaku. Don't marry a woman ng'ali mu kuvuganya. Mama Aisha Najemba. Nze amanya gange nze Aisha Najemba. Edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture. Ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna tebe kabada kitanda kameza buli furniture yenna
buli mwezi oyinza okugamba nja kuleeta emitwalo 2 nga nze bwe kkubira lisiiti wenjikuweereza buweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima getukulembeza era nebuuzaako no nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwala entebe ki waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe zenkugamba nti eno egenda kubuka tegenda kubuko eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana nenkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi eno bweti bw'oba oyagala yabuwangazi bweti ekirala buli lwokoowa entebe nga njikuguziza gikomyewo topi ng'otwala endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooyi namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 61 94 kanjiddemu 0705 61 94 nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli fanica yenna muyina okugyako kofini. Kiriza nkwolekeza ekitundu ekyokusatu ekya story ya Sister Ara. Kiriza nga nkwolekeza ekitundu kino nyongera okujjukiza ku Gwe Katonda concert erinaku z'omwezi nga 22 Juni w'omwaka guno ku Theatre La Bonita VIP emitwalo 5 ordinary ticket ya mitwalo 3 tickets weziri nnyo nyini ddala eri abantu bonna abasasula abampereza sente okunsponsoringa naye nga owulira wandyagadde ticket ezo ze wasasula abantu bo oba omuntu wo ajje abeere nga atuula mu kifo ekyo oba mu bifo ebyo tickets weziri osobola okumbuulira mu inbox ne tukola arrangement n'abantu abo ne baba nga bafuna tickets zaabwe so ensonga njagadde ngiyiseewo nebaza abantu mwenna abajja nga munguleyo tiketi nasaba abantu 64 nga mbala singa buli muntu ajja nanguleyo tiketi nga ziizo eza VIP njogera ku ba diaspora abannayuganda abali abamfollowing naye nga bali weeru wa Uganda nensaba nebaza Katonda nti muzze mwanukula era buli omu yenna akikoze oyina akafa ak'enjawulo mu mutima gwange oba mu bulamu bwange kyekyo kyenjogedde nkwebaza era kambasese buli muntu bwatyo eyansasulirako tiketi ekigambo ekisooka nga nsevinga erinnya lyo mu ssimu yange kuliko VIP wagula VIP ticket wasasula VIP ticket nenjala kukakasa ebigambo bino mu bulamu bwange bwonna olibeera VIP nkiddemu okiwulire ate nga nkikakasa mu bulamu bwange nga nkyali mulamu ng'okyali mulamu olibeera VIP mu bulamu bwange. Thank you so much. Nateekateeka okungulirayo ya pledginga nga tonatuukiriza Mukama ajja kukusobozesa beera n'okukkiriza nti kijja kuguka. Thank you so much for the love. Thank you so much for the support and may the good Lord bless you and bless you abundantly. Ekisawo mu watoola kireme kukalira. Kadi gye watoolako ereme kukalira. Transaction gye wakola eyo ereme kukalira mu linnya erya Yesu. Kankutwale mu story ekitundu kigenda kubeera kyakusatu ate nga kyekisembayo. Kati omukyala oyo nga yakajja olunaku olwatuuka mbu nyina omufumbira emmere yasooka nfumbira nazaala wange. Bannange yaŋŋamba nzize ono mulamu wo nno mulongo naye woba ofumba emmere ya leero simanya nga ofumba oteekeko empogola bw'otabiteekako emmere eyinza obutajja nga nyina emputtu nga zisiri nga ngamba nga tejja tejjiiti bulijjo nga ngifumba wano nejja. Kati bannaaye omunaye nga nkula mputtu nagaana okubiteekako eyo simanya nga mpogola nga nze nfumba bufumba emmere kati mba naakagisaaniika ngiteekako sigiri ngenda nkima enva. Bannange aba famire emmere nagenda okumana akagenda bwe nti nakatuuka mu kkubo abo abaana bange abo abamwami bajja bampita maama emmere eyiise emmere gy'otadde ku sigiri eyiise kyokka nga nagireka ngitaddewo bulungi ebbalaza lyali ddene lineko nga sigamba nti oba
ndiba kati ninyo nkanye mbutufu njire senji taddeko bulungi nga tena na sayini jiraga nti agenda kuyiika nze naleka ntaddeko bulungi emmere yange okutuuka mu kkuba abaana gabapitambwa emmere eyiise yonna nagenda okudda bannange emmere nga ye akatamu nga akasigiri kewunzesa bwe kati negwa wansi esigiri kyokka esigiri zino ennene akatamu k'emmere nakasanga ku ttaka nga bwonna obumere bwakunkumisa edda buli kamu kali waako nga nyina okuddamu okuŋŋaanya emmere eyo ngiwunguuse ate nziremu nate ngisaaniike kati nze saabirowooza nti oba bino ebyempogola bya naliro bye baŋŋambye okuteekako mbu ate emmere egenda kubeerako omulongo mbu era neŋŋamba oba abaana buleka be bagisudde nze saabifaako nga nziramu ngizaako kati nno abwedi yannyamba teyaddamu kuyiika nazaala yali mu nnyumba naŋŋamba wataddeko empogola ko nze ye naye nga nnimba saazitaddeko nayagala gezesa ndabe endowooza bwe mba sizitaddeko ki ekibaawo kubanga emmere egenda kuliibwako omulongo nazaala wange nga mbuuza abadde wataddeko empogola ko nze nazitaddeko ko yeye naye lwaki eyiize ate abaana obwedda bali mu nnyumba nange mbabulidde buwulize nga mugamba emmere eyiize nga nziramu ngisaanika ngizaako nga ngifumba nga ngikuba eri omuliro amanda nga ngenda bulungi nfuna enva nga nzira nfumba enva nalina okufumba muceere nga guli gwokka separate abafamire nfumba emmere nafumbira emmere essaawa zange nga 2 okuddamu okugijjako ginyiganga emmere embisi kumpi nga ndinga bina gitaddeko nenfumba omuceere neŋŋamba kati nina amatooke galabika gaganye kanfumba omuceere omwereere nenfumba omuceere ne gugaana okujja gonna ne gujjako sayidi ne gujjako bitundu omu ne wagaana okujja neŋŋamba ne bambuuza empogola ze wataddeko ziriwa neŋŋamba webyayiisa wano eno saabizizzaako ne baŋŋamba y'ensonga lwaki emmere yagaanye okujja era simanyanga ewaadde olina ebifumbirako ebyo kale nga nze mbiwakanya nga ŋŋamba tebisoboka nze nga mbiwakanya nga ŋŋamba tebisoboka kumbe bannaaye kati oyo nazaala wange yalwawo n'abeeraawo nga waava ewange n'agendako simanya owabawalabe ng'alina okukomawo n'agenda kwegamba mbufunze ewange amaka nga nzininga nti nzininga mukyala mukulu era nga n'omwami agamba wano gwe mukyala omukulu nga mubuuza mbeera ndi omukyala omukulu ate ng'olina abakazi abalala nga ngamba nti okyali mwana mutoto ojja kubitonaba kubitegeera ojja kubitegeera mu maaso eyo naye akaana kanako naye bansonyiwa kakati ngalo gwa nazaala amala agenda nazaala ngaamala n'agenda munaaye naye ng'akyala nga kati wendetedde emboozi eno ono omukyala yali mukwano gwange gundi mujja wange naye nsula n'akaana k'omuwalabu naye maama nako kati katabuze kati ono yali mujja wange nga ŋŋamba ngamba ebiseera ebyo ŋŋamba njagala oyo maama bw'aveewo n'asimbula n'agenda njagala njogere n'ono omulala njagala tujje tukoleko omwami oyo fujjo atubuulire lwaki atumanyiira nze kale naye program baazitegeka nga balina kujja wange kuba omwami yabeeranga wange ewaabwe nga tatera nnyo kubeerayo kati nga wange waasinga okubeera nga kalinga byamaka amakulu kati nga bakola enteekateeka n'oyo omukyala nga mugamba naye oyo omukyala nakkiriza nze nga tanjagala nga mugamba agenda kujja kati nga tukola pulogulaamu abakyala nga bajja wange bombi babiri nga beekalakazaawo nga nsirika nno ngaye nga nze sirina ngeri byinsobola kwogera omusajja nga atabuka ng'abavuma ng'asooka abavuma ng'ababuuza naye mmwe munoonyeezo ewange
temulira wammwe ono mwali mmulabyeko nga gyewaze wammwe kati jjukira nze naye ono omulala nagendayo ne mutwalira ebimuli naye era yali akimanyi kuba yeyampa ennamba ye mbu mubuuzeeko talina buzibu nange neŋŋendayo ne mutwalira ebimuli ebya valentine mbwe era valentine gift kaagati to cut the story short ezo embeera ne zibeerawo kati naye nentuukaawo olubuto nalufuna mangu kyokka ekyewuunyisa biri emabega nabeera nga nsobola okujenemera naye nga sibeera lubuto balako wano nabeeranga naye buli lunaku simanyi awo naye nfuna mangu olubuto nga nfuna lubuto naye ate munaye omugole naye ng'obweraliikirivu bokka bwe ndiko banaye abantu twegumyagumya neno nange nali neegumya anyway neegumya nabo kati nakati nkyali mugumu era ekyo nkyakimanyi njogera bino ng'agamba nti oba twayawukana tetwawukananga na musajja nakati tetulina buzibu nnyo naye lwakuba just njagadde kusharinga ku story yange nga ntooka nange natuuka nga nzaala omwana wange awo nali we natuukira okuzaala awo bwe twagenda mu lockdown olwagenda mu lockdown ate nange mwe nazaalira omwo embeera nesooka neyebijja bannange awo abakyala bano ffenna twabeeranga mu area y'emu babeeranga mu kitundu kyekimu kubanga wonna nga batambuza b'ebigere nawayagala okugenda wano ng'agenda wano bwayagala okugenda wali ng'agenda wali ffenna twabeeranga mu bitundu by'ebimu naye kati lockdown eyo yatuuka nga babasibye tewakyali kukola yayina families ennyingi nga nze nakawere nasooka ondabira embaga nasooka n'atoba n'obuzito bwa families zokka lwakuba nze kyanze gye nalina awo nti ewaka bankwatirako nnyo mu lockdown nga banfeyangako ng'oba oliawo tatange nga akuteriddeko ati resiti 5 oba oliawo nga bakuweereza booda y'emmere nti nga bakkirizanga booda yokka ate ya bintu simanya ya bifuluusi nga bakuleetera ogumere okuva ne Masaka mpaka Kampala naye ng'emmere yo nga bwe bagireeta nga nsobola nzikwata nagamba noyawulizaako mujjawo ono naye oli yenna nga sibemu woyo yanvuma ennyo oyo yengami nga naye mukoowa namukyawa nange nga nabamulabe naye ono ebisigadde banaye yabeeranga mukwano gwange oyo omukyala era natuuka okuva e Uganda nga mukikwano gwange kubanga ne shopping yennyini gye nagenda okukola omukyala oyo yeyamperekeera mu tawuni nandagirira bwe batunda ebyalayisi nga nzigyeno ebweru naye ye yasooka okwagala oyo omukyala okujja n'agoba ebintu bye ne bigaana n'abigobako nga buli batuka okujja nga bigaana nze awo nga nkyali lubuto ye ng'abigobako ng'omwana we yakamuzaala kati nga yagala bandekera omwana we n'abaana be bali ab'omwami be yava nabo ow'omwami omulala nga nze gwe bagenda obbalekera yembu nga gyebweru ng'era bandeetera abaana kati ye ng'agenda muze training eyo nga mbeera noono omwana owange owuwe gwe yazaala mu bba wange ne bano abaana abalala ab'omwami omulala kubanga nawe era yalinga maama ne taata kati abaana be nga yajja nabo n'omwami nga yamuwasa nabo era nga tamuyinaako buzibu munnaye era bwe yatuuka okugenda ng'abaana bonna abo balina bwe balekera nze kati jjukira ne bali eri nazaala bange yaba yaleeta bwe yava nabo mu kyalo tebaddayo nabo nasigala nabo nga mbeera nabo kati abafamire kyeneerabiddeko emabega omwami wange ewaabwe ye mukulu kaakati ng'ayina baganda be ate abasinga bonna balenzi naye abafamire nze natoba neffe bannaaye simanyi engeri gye nali omwana omuto ng'ate naawe olwedde bavubuka nze abavubuka okuva kwasooka mpaka kwasemba bonna abavubuka bankwananga ate omwami ono ng'oba olumu lwaba tagenda kusuulawo kati abo abavubuka ng'abamu balamu bange nga mbeeranga nabo nga mbeerawo nabo n'abaana kati nga tubeerawo ffenna kati oyo oba ne waba agenze okusuula mu walala nga nina okubeerawo ne bano balamu bange kubanga nze nabeerangawo nabo nze zaabeerangako mu maka ago ne mbeerawo nga mbeddewo kkoba omu nga eva mbeerawo ngawo n'abantu balamu bange ono aba agenda ono nga ddi ono oba agenda ono nga jja ate nga bonna bavubuka
naye nga bonna bavubuka bonna nga bankwana bannaaye nze natoba n'abavubuka abo nabo ate olaba ne kati era ebimu bikyebuza amagezi sitiiro bannaaye era omuganda w'omu simanyi omuganda w'omu yali ayagala nakundulepinze ebiseera bye nali lubuto ate bano abaana era baali babatuta okuwumula ewa jjajja waabwe kati nga ndiwo naye nze kkoyo omusajja oyo nno na musajja mukulu yali kubanga emyaka 26 ebiseera ebyo nga nze ndi lubuto omuvubuka oyo nga tusagala mu nnyumba fekka kyokka oguvubuka gunkwananga omusajja noonya engeri gye mugamba ayinza okulowooza nnimba naye nga abavubuka okuva ku mwana muto oba omwana wa myaka emeka nga biri ebyana oba ngambe nga byabaaki bonna nga era omusajja tata waabwe sazaala wange yagamba omwana wange yawasizza omukazi naye omuwala gwe yawasizza agenda okutabulira abaana kuba ekisooka mwana muto bannange mwana anyirira buli kimu gamazima nali bulala abavubuka bano bonna balamu bange nga banjagala kati ono omuvubuka ono omukulu ono omuwala omuvubuka omukulu lomu tusagala mu nnyumba fekka bannange semayina kyandiko olunaku lumu nirabira okuggala olwejjo lw'ekisenge kyange bannange mba neebase okuzisemuka nga ndi okubanga eyekyusa bwe ndi mpulira ndina omuntu mbulire omuntu gwe ndi naye mbulire nkimanyi omwami taliiwo bannange ogenda okutamya n'okuzibula ng'ogwami guguno gundi kuno bannange ogusajja bwe guŋŋamba ogwo bannange singa obadde toli lubuto oba singa kibadde kisoboka ng'omuntu asobola okufuna olubuto lwaba embuto 2 nga z'abantu 2 mbadde nange njagala ofuna olubuto lwange bannange yogera ennyumba tugirimu 2 kati ate banayinza simanyi na lwaki abantu babeeranga wange wokka eri nga tebabeerayo nga tewali wobeerayo nga yakanya kugamba nti gwe wadda maka amakulu mbonze ndinga yadda mu kifo ky'oli yagenda nga nze nadda mu kifo ky'oli simanyanga kali nga mubuuza ate bano nga ngamba nga wampe asobola okungamba mbu omuntu osobola okubeera awo n'oyagala ku muntu naye si buli mugweyagala naye nti olwoba omwagala nti oba osobola okwagala ku muntu simanyanga n'omufunisa olubuto ate bwe babuvunaanyizibwabo nga bwatyo bwe ngamba nga ngamba naye zo omukyala nyina gwe wekka nno n'embeera bwe ntyo kati ogusajja bannaaye simayina kumanya naye nayitako olugundi ku lutiiro ennyininyini munnaaye okusajja nengulwanisa nengusinga amaanyi nalina lubuto nno lulina myezi 4 naye nga kukanya kuŋŋamba mbu nze nkwagala nga nkugamba neegwe nze gwegamba nti onjagala ate olaba nga ndi muganda obusajja bwe guŋŋamba nkugambye nze nkwagala ne kuŋŋamba ye maama gundi nga ye nga yali tanvuma nakuntuuka gwe gwolina mwana muto gwolwaki ne mugamba bala nze tonserwalirako bannayo famire yanfuukira famire eyo nayo abasajja baamu bo banfuukira abasajja baamu kubanga nakati lwakubadde saawa zino nabeekutulako bano bonna balamu bange sena n'omugonyogera naye olufunako omu ku ssimu ng'akufuukira omusajja naye ono omwami oyo simanyi naye kyamubeerako kati mwenafuna omusajja ono bwe nasisemuka ne musiŋŋana ng'ali ku buli ono mulamu wange neegira nenfuluma nenzira mu ddiiro ye gy'asula kuba ye yasulanga mu ddiiro bwe nadda mu ddiiro nagwo ne guvayo ne gudda mu ddiiro kati bwe nafuna guwazi ne gudda mu ddiiro nenziruka nze nenzira mu kisenge ne neerookingirayo naakuba oluggi neiba wange neyandi ekyemmanga kyenkyana yawulira kubanga nakeera enkeera nambuuza ku mizigo egyo bampitanga kapaapaala mbu nga weririnnya lye bampita nampita kapaapaala simanyanga lwaki ewo mwawaddewo obuzibu ki nga sisobola nakumunyonyola nti kyabaddewo ekinewo ekiti kati naye omusajja ono ng'akyalimu eyo process simanyi alabika mukulu we oba bwe yeebaka naye yafuna kirooto kibi nadda ewaka ssaawa zaalinga 9 agenda okudda ng'ogusajja gufuuse ensolo guli ku luggi lwange kukuba bannange nga siwonera awo ogusajja olwagusanga
ogusajja nga gubye wakana bannange olwa ebintu ne bituuka ewa nazaala wange naye nafuukira ekizibu bannange nazaala wange n'asooka atabuka era omuwala ngenda mwawulira abaana era omuwala bannange nazaala n'afuukira nazaala nga ngenda mwawulira abaana naye era yali talina kyakukola kubanga abaana be baali ekizibu. Kakati nga tuddayo eri ku sitole ya mukwano gwange oyo mujja wange nga agaba ebyokujja ebweru byagaana mukazi wattu nga buli lwatuuka okugamba ndi ajja nga bigaana nze ne ntuuka na kuzaala ne mmala okuzaala ne tugendayo mu lockdown ng'era akyali ku olwo akyabala ebintu byakujja bweru kyokka ekyasinga okunnyiizaamu wadde yalinga mukwano gwange oyo olaba nga bandekera abaana baabwe mbu ye yeefuula mbu agenda bweru naye nga tagendanga ng'era omwami amanyi n'okugenda ewuwe naye nga nze nno nsigala eno nno nze nakawere nze nyina abaana bannange oba nakayita nakunjooga bujoozizo saamanyira kumanya eno nyina abaana eno oyita tagenze baliyo nange nabikoba lumu ne mugamba kwata abaana bo obulwa bazzeeyo nze abaana be wa mukazi we sigenda za kudda wano eno ate nga bwembeera n'abaana mwere wemugera eri wembeera nga munyumirwa temulina abaana babaleekaanira temulina bamalako mirembe nga nze wenguluba n'abaana bazzeeyo naabezaayira omukazi teyajjira ddala bweru munnaaye kati nze nange ne ntuukaawo kati ono nina mulamu wange ono gye bantwala mu kusooka nga tebannampasa oyo gye nasiŋŋaana omukyala oyo mulamu wange nga yakanyanga nga asobola okuŋŋamba naŋŋamba naye ggwe oli mwana muto nno naŋŋamba naye ono gundi efu mu muganda wange kitoofu era ebintu byakola byonna mbiraba naye ate gwe oli mwana muto bikuluma nnyo kati ye nga mbwampa amagezi nga ŋŋamba naye osobola toddawo kwekuddawo muganda wange mbuddeko olwo naye bw'ofunayo omusajja akugamba nti kino ye nga alina abakazi ab'enjawulo naawe ng'ogenda kukka awe nga bwate bwampa amagezi bwaŋŋamba naye lwaki togenda ebweru oyo mulamu wange gendeko ebweru oveeyo ng'okozemu kasenteko ojja kukomawo lumu omwami omusange luvannyuma olaba oli yali ayagala okugenda lwakuba teyasobola naŋŋamba naawe genda naye nga ngamba lwakuba omwami tasobola kukkiriza kati munnange abafamily awo sijja balwesaawo kati kantuuke ndowooza nkwereze enfundiikirize emboozi kubanga ye eranze omwami nga ntuuka ewaffe bannaye mama wange nga naye asisita wange ono eyagaana okudda ku ssomero eyeddima okudda ku ssomero naye nga ŋŋamba ye mu 2020 nali naakazaala najja eno ku kyeyo kuba yandeka naakazaala nga ndi wa mwezi gumu najja ku kyeyo nze nandekayo nga ndi nakawere kati naakola omwaka mulamba awo netugenda kuba yajja 2020 awo nga tugenda mu gwalwa kuddawo naguma omalako kati naye natandika okuŋŋamba naye lwaki tojja ebweru nange nempulira nno nga nendetaze okujja ebweru naye ng'omusajja naye kizibu gyendi nga nzikiriza okujja ebweru kaakati nno nembikukozesa obukujjukujju nga bungi okulaba nga nzija ebweru era nasobola okujja nze nembigobako ebyange wadde byalwawo kati wenama bebigwebako n'amanya nti mbigobyeko yatukuŋŋaanyaako lumu nno n'atutwalako ewaabwe mbu mu kyalo waliyo edduwa kati nga nze yaŋŋamba tugendagenda waka ku dduwa omwezi gwali gwa 10 awo 2021 gwali gwa mwenda naŋŋamba omugwa mwenda tulinayo edduwa ewaka era tugendagenda mu kyalo konze okay naye ng'ebintu byange ebyebweru nabigobako dda kati nga n'abakyala bonna munnaye nga tugenda muno owa nazaala ffenna abantu 3 nga tubeera mu lunyumba lumu mu kasolya kamu bannanga oyo naye omusajja yamanyi engeri gye yali yatusiruwazaamu nga tutuuka amakolo gituuka egyedduwa nga tugenda twabya edduwa ng'edduwa eggwa nga tubeeza mu kyalo ogwo mwena nga gugwako nga tubeera mu gw'ekkumi nga tuli mu kyalo ffenna n'abakazi 3 nga tuli mu nnyumba ya nazaala emu
naye mwenyine nga gyali naye neŋŋamba kati kankolera eno katemba nga mbeereyo nenkolerayo katemba omuzajja ate ng'alina okuba nga mpangako nnyo kale amatuufu mazima amatuufu gali nti iyo omusajja yali enjagala yamanyi ebyali bimunjagaza bye yabimanyi kati kanvangako nnyo ate bano nga banyiiga kyokka nga tuli ku busezaala neerumu twakoleezaako olutalo netusooka netuyomba netuyamba nono omukyalo ono ow'omwana oyo eyanvuma ennyo kati ono jjukira omulala ye twali bamukwano nga tuli bakyali ate naye wadde yalinga kyaliwooli naye ate era nga naye tamwagala simanyi wadde nange nkimanyi nti yali tanjagala byaddala nti oba njagala nnyo siyatosobola kwagala nnyo mujjawe biri awo naye ate oli naye yali tamwagala nnyo bulungi ate nga nze ngaokuba mukwano gwe kati nga tuddako ono ne tumusooka ne tumuwalana bannaaye ne tubeera mu kyalo okumala omwezi kati naye omwami ono ekyamuntwaziza mu kyalo eyo kuba yamanya nti ngenda kugenda bweru nakwata essimu yange n'azinziyako n'aginjijjako layini yange essimu nga yabeera nayo essimu yange layini yange n'agireka mu ssimu ye nga omuntu yenna yenna ankubira alina kuyita mu ye kati nze natuukanga eyo ndowooza nga bankubira ng'aba woofiisi bankubira okutuuka okutambula ndowooza nga yabakwata nga yesa yeŋŋamba kaakati nno abeewaffe abeewaka mama wange wabula ne bakimanya nti tuli eyo mu kyalo ne mugamba nno tuli eyo naye bajja baffe ffenna tuli eyo mama wange n'ambuuza naye ggwe kiki ennyo mama wange n'ankolera olukujjukujju n'antolosaayo n'antoloza mu kyalo eyo n'entolokayo n'enzira ewaka ewaffe eno nagendera waka dayirekiti waka kati ate ne mama wange naye nga mpa sitole zakuwombeeza waka ate nga waka nawo saagala kubeerawo ne mugamba mama nze saagala kubeera wano kyeyakola nampa ssente nampakirira ekutiya y'emmere nze n'enzira ewange n'enzira e Kampala bonna ne mbaleka mu kyalo kyokka mu kyalo nga tumazeeyo emyezi 2 miramba tuli eyo gye tubeera layini yange yaginjijjako kaakati naye we nali ngenda okugenda nze nga nkitagende nti ngenda kudduka mu kyalo eyo okudduka kugenda kubavaako nakwata layini yange nenjibba mpola mu ssimu ye nentambula nayo nemulekera essimu bwe natuuka ewa maama yampa essimu endala nze nenzira ewaka era natuuka nemukubira nze nemugamba ndi Kampala naŋŋamba naye gwani gw'omanyiira olwaki otulese mu kyalo nemugamba ate oba tulina pulogulamu etujja mu kyalo ffenna tuli eyo tulinga biwuka tuli eyo ffenna bwe twirabako mbu tweyagala nnyo tugambe nze ne mbalekayo mu kyalo naye yali tesobola kutereera okumanya olwabaleka mu kyalo olwamanya nti nzizeewo nkomyewo ku kibuga naye nkera n'asimbula bano naye bali abakyala n'abalekayo naye n'asimbula n'avaayo kyokka yali yakadda nga layini yange nagimugyako nga nange naakatuuka e Kampala ne bankubira kampuni ne baŋŋamba bulijjo ggwe tukuba essimu kyokka ng'ono omukulu yali yannemeza okutambula bannange nemmala nefuna chance nenkubira nentambula nenvaayo omusajja naye ansooka nadda ku erima tolina gy'olaga naye era nga tekyalina kyakuzza nga nze nagambye dda nti ngenda nenvaayo bwe ntyo omwami gyali gye tulina buzibu wabula mpozzi mu kuvaayo omwana wange awo omwana wange yali nga tanaweza myaka 2 yali mu mwaka gumu n'emyezi gyalinga 9 kuba yali abulawo katono okweza emyaka 2 nze okujja eno yaŋŋamba omwana wange talina gy'alaga kati nga nye mwana nyina omushiputi nga mutwala ewaffe eyo nga gye njagala omuleka yaŋŋamba omwana wange asigala wano neŋŋamba nfudde nze nemugamba ogamba omwana wange muleke wano omutwala embakyala abalala omwana wange omuto bw'atyo naŋŋamba ngenda sigala n'omwana wange naye talina gy'alaga neŋŋamba yenfaaki omwana nemumulekera naye nempulira nga ekyantwaza mu kyalo eyo nansibaeyo mu kyalo nenfaayo nga mukyayi nga mpulira mukooye nenvayo nga mpulira nkooye omusajja nenfuna kyanze nentambula nemulekeeyo bwentyo nabeeyo n'aguluba nemugamba nze kati okudda eyo mpozi nga mumaka ngaddamu bwomu naye bwemba sigaddamu bwomu sidda naye kakati olwo essaawa zino lwempulira abakazi bonna yabakyawakyawadde ali awo yesibye kunza njimbirira okomawo ddi ninga nnyina kye namutwalira
bannaye nange abafamire ero ye story yange naye bannange kati nyina kyennebuza nebo omutima gungamba toddayo omutima gungamba yongerayo ate omutima bulala gungamba kuba njagala kusooka ngendeyo mpumulemuko naye nkomewo nziremu ntambule nkomewo kati ate ye gyali bano balamu bange bangamba yeewera mbu wenkomerawo tayinza yadde n'okukkiriza okuddamu okulaba nga mbwajja kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga siddamu kutambula kyokka ate mpulira wano nkooye kale mpulira nga ndi mulwaddeddemu neetaaga okusooka okuddako ewaka nfune abateresti ku treatment nziremu nkomewo buto naye bannaye ekyo nakyo kintiisa ate mpulira omwana wange sirina ngeri gye ntuuka ewaka ne ŋŋamba mbw'oba era neegema mbwera ŋŋaana okumulabako ndaba nga si kyangu kuba namuleka mutoredi bannaye awo wenyininyini okuba wewansobera naye bannaye simanyi kyakuzzaako awo ye story yange eyo omwagalwa story eno ogiwulidde bulungi okuba gyatandikira erinamu ebyokuyiga bingi naddala eri abaana ab'obuwala abato nze ndowooza nti time etuuse abazadde abalina abaana oya stories nga zijjayo ekifaananyi kyennyini kyoyagala omwana ategeere naye nga tajja kukitegeera ng'omunyumiza bunyumiza ng'ajja kitegeera nga yeewulirira nga yeerabirako omugambe nti olaba njogedde naawe ebbanga naye ebyo byennyininyini ono byayiseemu bw'oba teweegendereza byogenda oyitamu biwulirize ogimuwe nga exercise nga bw'onoogamba njala nkomewo wano ng'oyozeza amasowaani njagala nkomewo wano oba oli ku kyeyo n'ogamba muwalawo n'ogamba mutabani wo njagala okuwa exercise olwaleero nti yes ogenda kuwuliriza story eyo bw'onoomala okugiwuliriza ombuulire tugenda kudiscussinga ku story eyo ate munaadiscussinga byatawuliriza no omugane nti ebigambo ebyo obiwulidde oyo ayogedde muto munno oyo ayogedde yabyogera nga biri mu myaka gyo ate bwe twogera ku bintu ebitanayitako myaka 7-10 muwala obiwulidde kati njagala ogende ng'oyenjeera ng'ensu enkongole ng'otegedde nti ensi ekulinze naye ensi bw'eba egunjula egunjuza muliro obiwulidde owulidde muwala munno nze bwe naayogera ojagamba nti ndi wa mujyankaaga kakati nkyategeera ki ebigenda mu maaso sibitegeera gwe genda ng'obuuka naye abaabuukanga ggwe obawulidde gye baagwa kati ofunye omukisa nti olina ebyokulabirako ogala n'omunyumiza ng'omunyumiza abawala b'okukyalo gundi bw'ato bwe yafuna olubuto naye ye ng'awulira kiri tosala gwakawala nga tonnawuliriza gwakalenzi kaga mama yabyogedde oli sinawulira bw'ayogera kati wano aba awulidde ono yennyininyini victim abalenzi bajja ne batuwugulira bannyinaffe ne bawugula abaana ddala ne mugamba omwana mupanga agende ku kyeyo omwana n'abula omwana agenza okusiibula omulenzi ne bassa kimu nga nkuyege nti paasipooti bagiyuze ne bagiyuza ate mugenda kukola ki abaana bagenda ne batabuka n'agenda ew'omulenzi n'ajjamu empale n'agwa kyabugaza ati n'amugamba jangu nti nkole ki onfunyisa olubuto nti kiki njagala ndaba akajanja ka maama ne taata bwe banaakola bwe banantemamu ebibiri nga nfunye olubuto olumu n'omulenzi musajja watunga si byabaddeko naye kakati bw'aba amulabye oli yeeyanjadde ku buliri n'asooka alaba ensi ensuubize n'agamba ndi kaakati nze ndiko bino ebyengera bya Mungu Mukama ebirungi by'otukolera by'otuleetera n'ositula emmaano n'ozisitula n'ogireeta ne wano kakati nze nyinza obutawa kitiibwa kwanukula kwa ggulu bwe kutyo nga ne kawaggajjanga agamba nti aya baasi ng'asimbula embalaasi ng'olowooza ebyamuwalawo byaliko ye omuwala alowooza gaye byaliko eri abalenzi abatawagaliza nga ye atunuulidde myezi 6 gy'agenda kwagalamu muwala mwaka kati omwana ne yeemalamu ng'alowooza nti future ye yonna eyimiriddeko oyo omulenzi nga bamugamba sisita abinyumizza gy'awunzikidde bakyalina omulenzi naye alinamu okubuusabuusa alinamu obwa Thomas okwogera kwange oba komenti yange eri simple eri brief waliwo ebintu ebyalingawo nga byadda nga si bya mulembe guno
waliwo ensindikagano bamaama baffe gye bafumbiranga nga tetugyenyumirizamu nga baligambye nti bino maama yali alina amaanyi gabyo nze sibisobola. Kyobola ba story eriko katemba w'abakazi bajja abana waliwo byotunuulira nonga nendi mu kiki kino anti nze mbagambirawo ne mwama nti obusi bufumbo oli mugatte muba mukatemba okuumako mukwano gwo waliwo ebimu byogatta nonga honestly speaking nga tutandikira ku kino bwe weetunulira mu myaka 10 mu myaka 20 mu myaka 3 mu maaso nga mukama akuwadde ekisa siga ekifaananyi eky'omuntu gw'oyagala okubeera oba famire gy'oyagala okubeera nti otyo omaze ogisiiga nti ye bw'ogitunulira famire eyo n'otunuulira ono omuntu wo omulaba nga mugenda kubeera mwembi bwe munaba nga mulimu embi bigenda kubeera bitya. Era ngamba nnyo abawala bw'oba tonnafuna lubuto weeronde weegendereze otuuka okufuna olubuto ng'akufunyisiza olubuto ali waafi bw'oba ng'ozadde kaana kamu nga tonnazaala kaana kaakubiri va mu kwewussa tuula wansi gattakola audit balirira ebitabo bya relationship bwe bizze bibalansinga abakawunti mukozesa akuluwo mukozesa ki akuluwo abakola accounts mukozesa biki eyo ledger akuluwo sibijjukira. Take a relationship ku minzaani giweyinge fuula koloti giteeke mu lab fulumya results zisome oyagala results zisoma zitya zo zisomye zitya awo wali answer. Siga ekifaananyi kya obulamu bw'oyagala okwerabamu mu myaka 2 era osiga ekifaananyi ky'omuntu gw'oyagala okubeera naye mu myaka 2 yoono mu myaka 2 anaaba waali okusinziira ku byolaba ansi eyo tebagipapira abakola audit ababalirira ebitabo tebabipakukirako bamanyi n'okweggalira mu zi office ebyokulya babimuleetera awo abamu bamanyi n'okugenda ne bakusasula hotels ne babeera omu wiiki nnamba bagezaako okubalirira ebintu bibalansinge. Kakati gwe nalumaga naalu bw'otegeera ennaku yo n'otegeera obulamu nnyoko mwakulidde mwakukuliza mwakuzaalidde mwemuwangaalidde n'otegeera obulamu bwewandyagadde okulabamu abaana bo otunuulira gw'ogenda okuzaalamu abaana agwana omwana owookubiri oba osaana kutuuza n'abaana wo ogigambe nti sweetheart twekunize. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okusa ekimu ku Mwoyo Mutukuvu kabibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina.